omanyi omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera. Omwana ono ow'emabega gwe twafugika atambula n'omwana ono mu bulamu bwe era abeera amuluŋŋamya ogenda kulaba sali ono naye mutima ogomba okugamba n'otagenda. Omwana ng'atandise okutambula kye tuyita okujja akagere abuulirirwa simbula ekigere tambula ofunenga mu kutambulaku oleme kukottokera busa. Suleiman yagamba nti omwana ow'amagezi asanyusa kitaawe omusirusiru anakuwaza nnyina. Obwetengereze bw'omwana n'okutandika okulowooza buva ku maama. Ebyo n'ebirala birindirire mu programu Ensulo ya Buganda ku Kyabasafama 88:8 ng'abakugu bakulambika mu nnono obuwangwa empisa okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda. Ate mu nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu programu Entanda ya Buganda ekutuusibwako radio y'obujjajja CBS FM. Kale njagala okwebaza buli ali awuliriza ensulo amalenda kwogera mpooma bannange. Kale kati tugende mu maaso ate tunaakola ki naye nga programu nsulo tukutegeeza nti yo entanda esembedde oba oyagala oba toyagala entanda esembedde yesunge bwesunzi ejja gy'oli abagenda okugyetabamu ntandika okweteekateeka tunaatera okubayita nkuba nno kalango gwobalowooza nti nze nesaliwa yakulabyo bwatyo kati ako kalango ki nekukutya akalango ng'ogamba bwotyo yagambye atya nti abagenda mu ntanda ng'omanya nti okakutte gwe kasita omanya nti nno okakutte okizeemu n'okibuulira omuntu ng'omanya nti akalango kayiseemu nti abagenda mu ntanda abaneewandiisa tunaatera okubayita. Munaffe omulungi atuwuliriza osibye otya nowebala emirimu gy'okola ku lulwo ne ku lw'eggwanga lyaffe. Nze Kirembeka Baale muzzukulu wa Nakirembeka ebutale eggulo nno nazze ne nkugamba nange katono neme okutuuka wadde puroguramu gyagikola wekka naye ye mukadde waffe Mukungu Kirwana Suzi ye akyali mu mirimu gy'omukulu eyo ye tasobodde era kutuuka ng'era bwe nakugambye nti obudde nga bwe bugenda butuggwako tulina okunoonya kano ne kali bye tunaateeka mu ebirungo byaffe byonna ebigenda mu ntanda yaffe awo nno tulina okubinoonya. Kani kanzibire ku bantu ebibuuzo nga tebannaba kutandika ebyentanda wuliriza programu ensulo obye nnyo ebibuuzo abayizi b'olulimi Oluganda n'abasomesa tujja kuba n'omusomo nga 28 ogw'omwenda wali ku Buddo secondary school. Eggulo ekyabadde kinnemesa okutuukako waliwo bannamikwano gyange Lawrence ne Maria yayanjudde Lawrence begayaza ne bagenda gattibwa nkya saawa 4 egayaza mikwano gyange nnyo Maria oyo bwe tuweereza mu ekereziya egayaza ku byentendereza lukiiko lw'ebyentendereza awo nno Mukama ne yamusaasidde kati mwe mwamunoonyereza omuko twamugje ffe bwe tutyo ngera Buganda bwe jjajjaffe bwe baatutumanga lwakuba emirembe gino mugenze mugijjajjawo ate bwe tuvaawo tubeere mu luteete wali nga 10 ku Sande 18 olunaku lw'ekisomesa kyaffe nakugamba oyiteko eyo olabe emirimu gye tukola. Twebaza nnyo bannanga abantu b'omu Magero omwo Masooli bakola omulimu omulungi ate n'okuwuliriza puroguramu eno bawuliriza ne bakusirinda awo ne bakugamba sokoleke kino temukimazeeyo nakati no twadde tukyali awo ne batugamba mwayogedde ku kawumpuli yekka newannema nga yasazeewo okukwata omuntu era naye tatambula netubaga nti mbadde tubadde tulowooza lwaki babuulira olumu tubigisaako agundi ate nno ne bulamu kakati ate ne bulamu kati ne baga puroguramu waliwo Sebudde Julius yaŋŋambye owewampeewo yaŋŋambye nti puroguramu leero mwaleese balubaale bokka buli kiseera tubaako bye twogera tusomesa Buganda yaffe nga bwetambula buli kiseera tubaako kye tuleeta kati tunaleeta kimu kyoyagala kyokka ku luno twayogedde ku balubaale ab'e Roma n'abaffe naye nno netwogerako nekuba Buyonaani kati nno mu Buganda mulimu kawumpuli oyo ye era bw'atuula amagulu gagombagana bwe gatyo
era omwana tatambula newannema ate n'akagambo kawulira nti kulema era oyo ye bwakwata omwana oyo tatambulira ddala. Kati waliwo olubaale bulamu tetugenda mwogerako bingi nnyo naye ye kasita asalawo nti mwe muli agenda omukongojja era ajja kubeera omwana nga takoze eki tatambudde. Bagenda kubuuza baddemu okutubuuza kati tunaakola tutya ffe tumanya tutya nti ebyo. Essimu yange njongero gibawa 0772 6 8 9 48 680 kati nakino kankigamba abantu mbawa ku magezi buli kimu Katonda ku nsi yakiwa akivumula. Mu mmotoka tulina bamakanika anaga nti nze ndi wa injini, nze ndi wa radiator, omulala nti nze ndi wa langi nfuuyira bufuyizi, nze ngolola bugolozi. Obulwadde buli bulwadde buliko nannyini bwo abumanya era abutegeera. Essimu gye bakuwadde eyo ojja kuba eyo nayo bwe bulwadde obwo bwebuuze oyongere okubutegeera. Kati ate n'ab'emisujja ojja kubira ab'emisujja abalina ebyuma ebigukebera bakuge nti ono malaria plus 1 minus ono alusazi peptic ono alusazi babyogera nti ono sukaali 1 2 3 ngono simanya mutima gukola gutya. Njagala okwebaza ennyo mukyala Nabulime Noeline omukulu w'essomero St Joseph Kakindu andabiridde nnyo ekiseera kino mbaddemu n'okusoomoozebwa mu bulamu naye nga munnange otonto kimanya abawakoleza eryokya twebaza nnyo atuyambye nnyo era staff nammwe mwenna tubeebaza. Olwaleero tutuno tuleese omwana twakubuulidde ebiyinza omumuzingamya naye nga twamukubuulira nga atambudde. Kati omwana ono ebyo ebinaamuzingamya byewale, bwe wabaawo embeera endala weebuuze ojja kuyitibwa mu bulungi. Waliwo n'omuwuliza waffe bamuyise Mboolanyi Josephine naye weekabula soke agoberera nnyo puroguramu ezo ne Nalusozi w'Ematugga mwebale bannaye kuwuliriza kubanga ate bye mutubuuza tubaako bye tufuna ebirala byonnaffe ne twongera okunoonyereza ne twongera okuyamba abantu ba Kabaka. Nsaba bannaffe aba Rotary Club y'e Nateete Kampala waliyo omukolo gw'okukuŋŋaanyizaako ssente. Manyi Rotary Club ekola ebintu bingi nnyo okuyamba abantu n'olwekyo omukolo ogwo fashion show okulaga ennyambala kugenda kubeera ku Labonita ennaku z'omwezi nga 6 mwezi ogujja ogw'omwenda kirube lwa kutaano kaadi eri ku mitwalo 5 n'eye10 naye nga bannaffe aba Rotary Club y'e Nateete fashion show y'enyuma twolesa buli mwaka olwokutaano tunaabasanga tujja kuba mu puroguramu ya Kabaka tujja kubasanga fashion show y'amaanyi nnyo bannarotary mu Uganda wano wonna bagyetabamu abantu ne boolesa emisono egy'ennyambala egy'obulamu obwayita egy'obulamu obuliwo emisono giba mingi nnyo mwana watu neginyuma okukamala. Gwe wayambalanga otya ng'oli mu pittu banange nzijukira bulungi ekinu kyaffe ekyo kinu kyaffe ekyo nkijjukira ate nga bwe kiba nga kyambuse waggulu w'amaviivi nga Mr. Kintu akukuba kibo kyokka nga waalingayo n'abalina empale ng'emabega eyabiridde za gogolo nga emabega ya brown kyokka kaki naye ng'eyafuuse ya brown kyokka nga ate amayinja gagisaze kaakati ebyo byonna tubyolesa buli muntu n'alaga ffenna lubyayinga wajja kukuba emiggo miyitirivu kati ebyo byonna nja kuba byonna bibeeramu mu kwolesa kati nno omwana waffe tugenda kumutandikako okumugunjula nga waali okuva ku mwaka ogusooka okutuuka ku mwaka gwokutaano. Wano njagala okutegeeza munanga awuliriza toleetamu saayansi wo bino tuli ku byabuwangwa bwaffe mu Buganda muno omuganda nga bw'azaabiraba era bw'abikola ate era bw'ogenderera ennyo abantu abali mu myaka egyaffe n'okweyongerayo
okakasiza ddala bulungi nti Abaganda bo balina sayansi owaabwe ateetaaga na kutaataaganya kubanga baabikolanga mu nkola eyo. Kati basayansi bano kaneme boogerako nnyo kubanga be baliko omulembe baga sayansi yaliko naye obuwangwa bwaffe tebugeza ne bumiribwa. Nze kunze sayansi nina definition ennyinnyonnyola ya njawulo kubanga kunze sayansi kitegeeza okutunuulira Katonda bwe yateekateeka omuntu. Anti sayansi nno kagambo kalula kavuyo mu Lulatini kitegeeza magezi. Katonda engeri gye yateekateeka omuntu magezi. Kati amagezi g'abajjajjaffe gano engeri gy'oganoonya noga nti gano ngafunye buli omu alina bw'agafuna. Abasasedote abasinga obungi basoma filosofiya oyo ne teologiya ne babinyikira nnyo ne babijjayo naye amagezi g'Abaganda gano ge gaaleeta eggwanga lino okukula n'okusigala nga linywevu. Kati ffe towulira nga tugamba kuwuliza ku ntikko kitegeeza lirina entikko yaalyo gye lyali eyo bo tewaaliwo sayansi. Kati njagala ssebo tutunuulire omwana ku myaka gino omwaka ogusooka okutuuka ku gwokutaano. Munnaffe atuwuliriza ebintu ebissibwako essira okulabirira omwana waffe ono. Ekisookera ddala y'enkozesa y'ebitundu by'omubiri. Sebo Mwami Sali, omanyi nti omuntu gw'owalabye kubajjukira twakujjira omwana ono Musanya nga mulerwa bw'amuyita bw'ati n'amugamba jangu eno nkulinze nze ngenda kukwaniriza okijjukira bulungi jangu munnange eno gy'ojja tojja mu bukambwe jangu. Kati omwana najja ng'aliko n'akaseko ku matama. Nebaza nnyo omukyala eyali mulerwa wa maama anti ye yaŋŋamba nze najja nduza yanteekateeka bulungi ba najja ndiko n'akaseko bwe yaŋŋamba ekiseera ekyo saaliwo. Naye kaakati omwana ono bw'ajja omufunye wano tandika okwetegereza n'okumugunjula mu nkozesa y'ebitundu by'omubiri. Abazadde bangi wano tebafaayo. Omwana alina amaaso olaba bw'aba anaatunula ogenda okulaba omwana omwakaana kali awo kawuziza omwaka ne katunula bwe kati tegenderera entunula y'omwana. Okimanyi nti entunula naye eyawukana. Naye ate wano emabega nga tonaana kugenderera nga omwana akyali muto. Omwana ono kati njogeranga muzadde omwana nga muzadde kale kubanga ebintu ebimu oli ajjaga ekyo kyogedde ngaani bukugu ki kati gwekozesa obukugu tebabunoga mu nnimiro kozesa obukugu bw'obuzadde esebo. Omwana yenna okutandika okumutendeka atandikibwa okuva lwateekebwa ku bbeere okumutendeka anti awo wonna twakuyisa awo kati omwana ono nga toyagala mwana waafuke ku buliri omuganda akugamba buli lw'owulira nga yeegiragira nga yeekulukuunya musimbe kakwata okasimbe. Nze ntandika okusimba omwana nga wa myezi 2 ogumu wannema naye ku myezi 2 ŋŋamba nze Sali teryansimbira mwana obulamu bwange teri mu bulamu bwange ansimbira mwana okuva ku myezi 2 okutuusa omwana lwalimanya nti kino kyekituufu ekyo oba kyetaaga kumusimba emirundi 10 ekiro ekimu mwesimbira. Ekisooka Nakawere abamugonvu nga munafu Nakawere yeebaka nnyo kati ate Sali tateekeddwa kwebaka nnyo buli omwana kyakola bw'ati baka Sali aba awulira bugunjuzi oba kaagala kufuka oba si kyekaagala okukola nze nga nkasimba bwe kanakiddamu nga nkasimba okutuusa omwana oyo lwatuuka ekiseera
n'atandika nga buli lwawulira nti nooba musulo oba kukola ki nga alina kyakola oba kukaaba kukola kwerwanako olwo omwana omutendese tojja kusanga mwana oyo nga mufusi wa ku buliri kubanga buli lwanaawuliranga ng'alina kyayagala okukola ajja kubangawo kyakola kwomanyira nolwekyo obutendeko obwo abaana bano abafuka ku buliri omwana ayonoona ku buliri abaana abo tebatendekebwa kati yanaakola ki kyava wano obugunjuzi tebwakolebwa taata oba maama tebwakolebwa n'olwekyo gwe omuzadde togambanga nti omwana ono akyali muto twakugamba nti omuntu azaalwa n'amagezi ge naye awo we gabeera olina okufuba okulaba ng'omuyambako okuteekawo ekituufu amagezi we gali gasobole okukulira mu kituufu kikulire mu kitundu kyago ekituufu eky'obwongo bwe oba omubiri gwe engeri empulizo z'omubiri gwe zimanye nti kino bantendeka bwe bati kati nno kyekiri kyenkuganye nti enkozesa y'ebitundu ebyo tuvudde awo omwana ali awo mu mwaka asobola okwavulako n'agenda wagenda yatuula mulage emikono olaba nnyo abantu abakulu omuntu nga mukulu naye emikono bw'ayimirira ogenda okulaba mangu nnyo akutte mu mpale kati n'akwata ate abamu ne beetakula ensonga eyo sokoleko njimaleyo omwana ng'ajja gw'omuzadde gw'omugamba emikono gino tebagikola ki temwetakula kubanga omwana galetakula wansi eyo bw'atyo neetakula emabegentwalaba ku paaka nsinga kubasanga ku paaka nze abeetakulatakula wammanga nsinga kubalaba ku paaka nga kiki oba eri gye wataatendekebwa ku mwaka abatakisi naye nze abeetakula gye mbasanga ogenzeeyo n'ogamba kiki naye kiva ku ki tujja ku kikiva nkuza kubanga omwana bw'atandika buntu kubanga bw'oba otudde kyekyamazima oyinza okutuuyana obuntu ne bukusiiwasiiwa kansooke mpeyo akasonga kendowooza oluntu luno lwe twagamba oluwuka olusiiwa omwana ng'omulaba yeekwatakwata nga muto n'atatonyezebwa katuntunu omwana oyo luyinza okugenda lumukuliramu era ogenda okulaba ng'oli yeekwatakwata bw'ati nga yeetakula mpolampola yebbirira yeetakula kati emu eyinza okuba nga yemu ku nsonga ezo kati gwe ekyokubiri ne gufuuka omuze anti kati gwe omuzadde kino kyetukubuulira gwawuliriza ti omwana mutandi bwekisooka bw'olaba atandika okwekwatakwata mu bitundu ebyo bya wansi bwati kwetakula omukwata omukono n'omugana edda eno tebamalaga kwatayo ate n'onoonya kiyinza kuba ki mangu nnyo oyinza okuba nga oluwuka lwayingira mutandika oba obulwadde bujjanjabwe mangu tubeere n'abantu bannange enkozesa y'ebitundu by'omubiri ogiraba kakati waliwo omuntu okutunula tubatunula waliwo okujja abantu abakwata mu nnyindo n'atandika okusokola akakakampa abaana balina omutendera gw'okusokola akakakampa n'okukalya emyaka gye 3 n'okukalya kati gwe omuzadde buvunaanyizibwa bw'ogamba omwana nti nedda tebeesokoola mu bulamu kino kinyiiza nasoma n'omwana nga ye lusikama okuva mu kyokusatu saddayo kumulabako naye akakakampa ako nga lusikama mu kukalya muzibu nnyo ng'abula n'okukasika mu nnyindo za banne lusikama teyakoma awo nga ye akusoberera bw'obeera bwalyo nga lizeeko akantu akasobola okagagambuka lusikama nga akakalya kati n'abantu bageragera sali bannange salimba kati no bakola yasoma nange kale onimba kati gwokimanyi naye nno omuze gufuukira ddala omuze ate tobalaba gye tukulidde n'omusanga omusajja omukulu ate wakitiibwa ataddemu essuuti nga mutuufu omuwa ekitiibwa naye n'atandika ogira mu nnyindo bwati kati nno oyo yalina ekizibu wali
wali wansi benasoma nabo primary olusikama bamumanyi Sekinyomo amumanyi Sekinyomo akyaliwo gyali awe kabalungi ono okulirana mawondo ebusujju manyiwawo natuukawo ndaba ekyalo ekifaanana Sekinyomo amanyi Lusikama kifaananye erinnya n'ekyalo kwe nnakulira oba ne Musisisula Seguya mukulu wa Musisisula bombi bakyaliwo balungi Seguya kati oba weero si nze no sebo okyali ku nkozesa y'ebitundu by'omubiri engalo n'ennyindo okwesokoola kakati ate waliwo omumwa kati waliwo abaana ewaffe abaana banuuna engalo ewaffe ate bangi waliwo ne mukulu waffe eyo kifa mu nyanja baamukuba ekifaananyi ekyedda mu myaka ndowooza yalinga mu 6 ng'engalo eri mukamwa ndowooza kwokunuuna engalo kyalulyo kirinamu ekyo n'olwekyo abaana naye batuuka akadde ne bazivaako ne bagenda mu maaso naye waliwo okwesokoolasokoola omumwa abantu ng'agira ati obuti ennaku zino obuti bwajja naye n'engalo obusanga omuntu nga abaalumanjala abantu abola era bwozitunira ku ziba zabyabyatala baziruma oli n'omusanga nga buli kiseera anoonya buli alwala akaliko akalume nakyo omwana yamugibwamu kazaako akaze enkozesa y'ebitundu ebyo kakati ate ne tujja ku kutunula abaana emyaka egyo 3 4 2 balwala endwadde ez'enjawulo ssenyiga naddala bananga bazadde mutuyambe ku myaka egyo abaana bayiga okukozesa obutambaala twalina omusomesa omulemirembe bamuyitanga Kintu ye yatuyigiriza ekigambo ky'akatambaala ng'ojja nako bubiri mu nsawo zaffe z'ebinu nga ekyasookako ku parade buli muntu abukwate bw'ati abuwanike obutambaala wanika mbulabe era twabunoonyanga ne tubusala ku ngoye z'abanyaffe ne tubusala ku bikubiro by'abamaama awo nga oyina mu mbeera zonna okuba n'akatambaala kubanga ye yakubuuzanga nti bw'ogwibwako awo ssenyiga kubanga ssenyiga lumanyiddwa lumbe lwa mu mpewo nga lujja kakati nga masita Kintu akubuuza bw'onoogwibwako awo ekisenyiga eminyiro onoomeggana nagyo oba omegganyi wali olabye ku muntu anyiza n'agira ennyindo waliwo abali ekyeggulo mbatabudde wangi ate olwo endwadde ekoze etya Katonda wange bongo obuwangwa nga sibwa wano ebikubiro by'abanyaffe twabisalangako obutambaala nga tolina nabwo ng'onoogenda otya ku ssomero kati nno bwe kityo ne kijja kitukuliramu n'okutuusa kati kizibu nnyo okubeera nga nvuddewo nga sirina katambaala n'abaana bw'obagambye bannange weegayirire buli muntu amanye omugaso gw'akatambaala bannange omwana alwadde ssenyiga n'omulaba omwana ng'afeesa ku ssomero talina katambaala buli muntu mwegayirire neyeetooloola bw'ati n'agira ati menyera n'agikuba ekigo kuyita gikuba kiguyogedde n'enzijirwa n'owulira nga ojja kwetaaga akatambaala awo nno munnaffe atuwuliriza ekinyinyi kakati ate waliwo amaaso entunula tetwayogera kumalayo ntunula yonna naye ndowooza tujja kugyogerako oba mu puroguramu eziddako osobole okutendeka omwana wo nga omulaba atunula amaaso waliwo okugamaggula waliwo omuntu akutunula nga gubeere musomo kikoneko obukonyi olwaleero nti entunula eno kubanga nkulu nnyo bw'olaba abantu ng'ali ku mukolo
kamera nezijja nogamba yii kati oba bamugjewo abakamera bajjeko amagule nga tamanyi na kyali nga tamanyi naye ng'atudde awo asibye ettaayi ataddemu essuuti oluusi ali mu kanzu nogamba ono tebamubuulira nkozesa y'amaaso daba bwazoola amaaso n'okuzoola nayo ntunula waliwo n'okubigula waliwo n'okuziimula ate ebintu ebyo kati gwe bw'oba wakulu bw'otyo naddala abawala abakazi omwana omuwala bwe mutamuyambako n'akula nga amaaso agatambuza bw'ati ng'ayogera eri omuntu aba afuuse aziimuula gye bujjako kakati eyo otugambye gube musomo mulamba ogw'okutunuza omwana tumubuulire entunula kubanga waliwo ate n'amaaso nga gabadde gandege ng'omuntu lwakutunulya bwotiraba ng'akuziimuula kati ali nago n'omala n'okumanya ebika by'amaaso kyamaaso maaso ndege atawaanya nnyo oyinza omutunulya bwoti yalinga aziimuula omulala n'omutunulya ng'olaba kati waliwo ebitundu ebyomubiri ebirala tukyali ku nkozesa y'ebitundu bya mubiri byokka mu kugunjula omwana wano ku myaka egyo gye tujja genda tukulaga omwana bw'ono omuleeta omwana atuula atya omwana bw'aba asituka okuva ku ttaka awo ebyo byonna akozesa atya amagulu ge ng'asituka ebyo byonna tugunjula mwana abeera ow'omugaso mu nsi omwana atukako n'ogamba Katonda omusajja mukulu omusumba Kajoba yatugamba nti waliwo gwe bawa obuvunaanyizibwa n'abaana be ne bagati era bannange gabaatuse taata gwe baalonze maama gwe baaluwadde ekifo kino kubanga nga bamulaba n'abaana abatabu naye ng'ate omukama amuyambye omwana ayigirizibwa okweyonja ye yeeyonja atya awo nno munnaffe gwe atuwuliriza obudde nga bulijjo butusalako tubaagaliza nnyo obulamu obulungi tubeebaza nnyo kutuwuliriza mukyala Florence Kirembeka munnange weebale kulabirira baana abo ogenza otandise obbajjamu ziddiguli tweyanzegese omwami Sali muwala we yamaliriza ddiguli nabbaale tumukulisa tumwebalizaako Mukama era embalala awo bagenda gimuteekako ya sayansi ebyo bya famasi bweziti ezo sinaba kumanya nnyo byogera naye naabikubuulira awo nno twebaza nnyo omukyalo nalabiridde abaana okutuuka ku sseeryo nammwe mwenna abatuwuliriza tubeebaza okutuwuliriza tubaagaliza ekiro ekirungi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka omanyi omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera omwana ono ow'emabega gwe twafugika atambula n'omwana ono mu bulamu bwe era abeera amuluŋŋamya ogenda kulaba Sali ono naye mutima ogomba okugamba n'otagenda omwana ng'atandise okutambula kye tuyita okujja akagere abuulirirwa simbula ekigere tambula ofunenga mu kutambulako oleme kukottokera busa Suleiman yagamba nti omwana ow'amagezi asanyusa kitaawe omusirusiru anakuwaza nnyina obwetengereze bw'omwana n'okutandika okulowooza buva ku maama ebyo n'ebirala birindirire mu puroguramu ensulo ya Buganda ku Kyabasafama 88 buli lwakuna n'olwokutaano ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'abakugu bakulambika mu nnono obuwangwa empisa okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda ate mu nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu puroguramu entanda ya Buganda ekutuusibwako radio y'obujjajja CBS FM.